Bulia mkaibo tali twese bwa King okugira mu buliwa. Ati babujjeyo. Sheebah musonyi. Aliwa? Kenzo. Engola za King Sheebah ezokugira mu ziliwa. Ishoga mamu musonyi wangu ogenda kumalodde mu embera gyoli. Ani yakukola ekikyamu ku mutwe? Sheebah musonyi. Waba tumanyi tunga nga mulaga tata wange ntewe kunalo. Nalikyusizana nyama tukandete jajja omulala. Musawo oli yensuule. Ebyo byokola nze n'osuula eri. Nondekawo abalala. Ani gwomanyi? Mukunja weetonde Sheebah musonyi. Sheebah wateeka yente. Badde ngamba nawo wabuuzako buuza ng'ogenda. Mukunja. Obudde buli kuyita twali kino sijje tuddako eya paati ya King yakaka. Mutundi wa ddiini Sheebah. Atunde wali ali mu ntabeze waka onda bakunyaga. Neto bakena bawala. Sheebah. Ate bawala mwabesozoza ku Mukunja njabba kuba ebinye bye muleeta mu Canada mpaka. Muvana mazzi ateze manyi okutabuka bino. Sheebah. Temudde bukwata. Sheebah musonyi. Sheebah tukwega ile. Nenda tagenda kukiddamu leero King tagenda kukiddamu leero n'abafukamidde amavivi wansi King musonyiwe maama mukwatibwa ekisenge musobwe bale mutima gwange sina kusonyiwa kusonyiwa kungulu mutima sina kusonyiwa oliwaddemu okuba transport nenge nabaganda bange mpulira nakoowe akukoye Siddayo mu bawala paka kufa. Nkukoye nze nkikulaze. Sheebah ogenda Bulaaya Zasabye. Kujja pa transport owa boda mitwalo 10 jimmala wabula King Sheebah olinga ebimere by'embizi Abadde sanga meka. 10 nga 5 wali ekatwe Bana nyingi. Kutegeera Mukunja yebaka ku King Sheebah Kukyolabye. Kukyolabye. Mukunja mujjanka kasasi yebakanga ku King Sheebah sikola leero kakasiza Mukunja yebaka ku King Sheebah Olaba afukamidde. Mukunja olaba afukamidde Mukunja yebaka ku King Sheebah Mukwano mungi. Bambi kimama kikaabye Boga Mukunja nsabye yakola tajja jjusa. Baba kino kye yakola alikyekuuliramu mulago tukola ensobi naye ate neya Mukunja nzokola n'ensobi ya Mukunja abadde luzira naye bakasi nammwe mubirabi bawala nno kino abamukaabya Mukunja bali nga bakwini Masolo banze abula King Sheebah alina akataano Tiriddamu kulira n'abafaani ate Mukunja namugambiddewo njagala shuuti yagenzeka tubadde mu swimming pool nga tuli ku vibe eya shuuti nyanza okuvuma swimming pool ng'amazzi ng'amazzi g'omusajja kati bano wedde abankutteko we bati kuliko eyamaze obaani bakumaliddeko tolina gwoteebereza kwadde bakutte obaani obwedde abanyweza nnyo obwedde abanyweza era lwaki gwe gwe bamalirako era lwaki gwera kati bulijjo mbasaba miliyoni 3 nozoli yagaako endikikwatako omukwasi oba nkutteko amaze mu mazzi Toka twogere ku kuwulira bubi bwe tuba twogera kuwulira bubi waliwo omukulu yafulumya oluyimba bamuyita Gravity naye kuwulira bubi so ani nanyini luyimba ani nanyini copyright ani nanyini kigambo oluyimba lwange oluyimba mpaka kuwulira bubi lwa King Sheebah n'Omukunja atasera omanyi omubbi asobola okubba nze bino ebintu mbadde nga mpulira biwulire ng'abantu babyogera nti Gravity mubbi Gravity abba ennyimba z'abaana Gravity aswama ennyimba nga zikyali mu studio bino bye twekubyamu bu freestyle ku TikTok mu mabala gye tuba Gravity n'ayoza mangu n'atwala nakirabidde ku luno oluyimba oluyimba olwaffe twalukola mabega
naye ne wokebera ku mitimbagano ku YouTube abantu gye basinga followinga me and King Sheebah twata oluyimba lwaffe mpaka kuwulira bubi ng'ennaku z'omwezi 13 January. Oluyimba lwa Gravity balutanga ennaku z'omwezi 19 January. What is it for the mean? Gravity yakozesa wiiki emu nnaku 7 n'akwata oluyimba lwaffe n'akakampula mudula ne balyoka balukola era naye ku mutima kimanyi kimulumiriza nti ebyaddala oluyimba yabbaludde mulonze siwa ebbanga lyemaze nga nkuba ebidongo bino siwayirizangako muntu nti gundi yatutta oluyimba lwanga ndi whatsoever nasose nenfuna n'okunyiga ne ŋŋamba obanduleke tuyiye ebirala naye ne ŋŋamba omubbi waaba akyaliwo nga mulamu ne bwe tunayiye ebirala era agenda kola ki kuba kyewuunyisa lwaki Gravity yakaabya abayimbi abato. Gravity waba yayitako yagambako nti King Sheebah mulalu ekitegeeza Gravity kati yatandise okubba ennyimba z'abalalu yatandise okubba ebintu by'abalalu. Producer ne yalukola baba ku mapeesa ate wa Gravity olwa Gravity simanyi yalukola bwe wotule waka mu ddiro ly'olowooza teekejja etya bino byetuta ne tuteekako Gravity wabbira bino byetuta ne tuteekako ku TikTok nga tetunata luyimba kati ye waawulira ekigambo ate ku luno enziba gy'abadde abbanga abayimbi abalala kubanga eyo incident nagiwulirako ku luyimba lwali lwa Balance the Boat ne mpulirako ku luyimba olwali olwono Guy gwe bayita 00 nnyimba za njawulo za zabba naye ku luno olwaffe teyayozezza yasitudde almost ekyaffe kye twayimba kyennyini kye yakutte okitegeera n'ayimba kati enziba gyabbamu Gravity ye alina zi studio connections zonna zirina studio ma TV ma radio kati bwakubba gwe ne woba ofulumiza oluyimba lw'omuyimbi atandika luddukako mpola mpola kati ye olw'okuba asobola oteekamu buli ekyetaagisa what is for the everything ateekamu ku supiidi olulwe ne luyita everywhere kati abawulira ye ne bamukubira enduulu ne bagamba ono ye nannyini kyo kumbe omubbi gwe bali okupulayizinga raga F luno oluyimba Gravity lwewabbi tojja bimala nga buli omu mu mativu omanyi buli woojogereza ennyo abantu otuuka n'ekifuuka kya bulijjo kitundu ku bulamu kati Gravity amanyidde okujooga naye lutu eno beyajooza ajja bawulira nali njogerako kkono y'omukulu Swazi mutabani wa Kafuiro yagamba nti nno yamusangako awantu namugamba waddamuko ku nnyimba za muzeeyi naye sole ki namugamba lwaki temwansiba so kati naawe bw'anaakigamba olidwedde okumusiba oba naawe luli bulwaligamba lwaki temwansiba ali kati ebyaffe eby'omu ghetto tebiterabaamu nnyo poliisi tutera okubimala eno mpola mpola bya poliisi olusi bituwanvuyamuuko tubyagala era tugikiririzaamu tetwawamba buyinza bwayo naye ffe tulina engeri gye tubimala mu bulungi buli omu n'abeera nga mu mativu nze nja kujjukiza nga mpaka kuwulira bubi video shoot ya tugitandise mu butongo sooka otuyisizeemu mpaka kuwulira otegeeza ki mpaka kuwulira bubi ffe twetuwandiika oluyimba lwaffe ekigambo ekyo tuludde nga tukikozesa abadde batufollowinga twabeeranga awo nga King Sheebah y'omu yasenga ng'okyogera mpaka kuwulira bubi kati nze nagenda nga bwe tuba tulina ke tulya oba tulidde emmere lekamu leero tugirye mpaka kuwulira bubi we tugendako out nti endongo tugikube mpaka kuwulira bubi kati nagenda okiwulira nga kinyumamu vibe y'oluyimba era ne tubeera awo twali ne King Sheebah notandika yeye yateekayo n'agamba ne mugune agikukubira ne mugune era sigenda njagala nankuba pati tuzine paka kuwulira bubi so kati tubeerawo nga ffe tuli mu byaffe freestyle kituni ne kijja ne tukikola ne tukiwanikayo bwe tukiwanikayo awo ku TikTok bakyali baffe abaye ne batandika otuyisizaamu zi challenge ne tulukola ne mu studio ne tuluta kigambibwa nti engombo wagijja ku mukyala gali wange kituufu ekigambo mpaka kuwulira bubi ffe twali twatandika dde okikozesa era wogerageranya n'oluyimba ebbanga lye twateera oluyimba olwo ekigambo ffe twali twatandika dde ekisina gwe najjako kigambo mpaka kuwulira bubi ekitegeeza gwe yakitandika nga mukunja nsobola oba nga sinze nakitandika
naye mukyalagali wange neoŋŋamba mukyalagali wange yaliwa ono w'eccokolo abasuula ccokolo ono muwala abikula kyokolo n'akuba obulali anyumira ennyo nnyo omwenge aseka ennyo oyo fani wange bayiba oyo ngenza okulaba ate akavidiyo ke nga maze natta luyimba ne bakandaga ne baŋŋamba era nali manyi yakyogedde after us so tewali amanyi ani yakitandika naye nga ffe ate ku kyoluyimba oluyimba tuni yaffe bakiyise batya mukunja valentine ng'ogikedde mpaka kuwulira bubi soka twogere ku kuwulira bubi bwe tuba twogera kuwulira bubi waliwo omukulu eyafulumya oluyimba bamuyita gravity naye kuwulira bubi so ani nanyini luyimba ani nanyini copyright ani nanyini kigambo oluyimba lwange oluyimba mpaka kuwulira bubi lwa King Sheebah n'Omukunja atasera omanyi omubbi asobola okubba nze bino ebintu mbadde nga mpulira biwulire ng'abantu babyogera nti gravity mubbi gravity abba ennyimba z'abaana gravity aswama ennyimba nga zikyali mu studio bino bye twekubyamu bu freestyle ku tiktok mu mabaala gye tuba gravity n'ayoza mangu n'atwala nakirabidde ku luno oluyimba olwaffe twalukola mabega naye newokebera ku mitimbagano ku YouTube abantu gye basinga following me and King Sheebah twata oluyimba lwaffe mpaka kuwulira bubi ng'ennaku z'omwezi 13 January oluyimba lwa gravity balutanga ennaku z'omwezi 19 January. What is it for the mean? Gravity yakozesa wiiki emu nnaku 7 nayozo nakwata oluyimba lwaffe n'akakampula mudula ne balyoka balukola era naye ku mutima kimanyi kimulumiriza nti ebyaddala oluyimba yabbaludde mulonze siwa ebbanga lyemaze nga nkuba ebidongo bino siwayirizangako muntu nti gundi yatutta oluyimba lwanga ndi whatsoever nasose nenfuna n'okunyiga ne ŋŋamba obanduleke tuyiye ebirala naye ne ŋŋamba omubbi waaba akyaliwo nga mulamu ne bwe tunayiye ebirala era agenda kola ki kuba kyewuunyisa lwaki gravity yakaabya abayimbi abato gravity waaba yayitako yagambako nti King Sheebah mulalu ekitegeeza gravity kati yatandise okubba ennyimba z'abalalu yatandise okubba ebintu by'abalalu producer ne yalukola baba ku mapeesa ate wa gravity olwa gravity simanyi yalukola gwe wotule waka mu ddiro lyolowooza teeke gyetya bino byetuta ne tuteekako gravity wabbira bino byetuta ne tuteekako ku tiktok nga tetunata luyimba kati ye waawulira ekigambo ate ku luno enziba gy'abadde abbanga abayimbi abalala kubanga eyo incident nagiwulirako ku luyimba lwali lwa balance the boat ne mpulirako ku luyimba olwali olwono gayi gwe bayita 00 nnyimba zanjawulo za zabba naye ku luno olwaffe teyayozezza yasitudde almost ekyaffe kye twayimba kyennyini kye yakutte okitegeera n'ayimba kati enziba gyabbamu gravity ye alina zi studio connection zonna zirina studio ma TV ma radio kati bwakubba gwe ne woba ofulumiza oluyimba lw'omuyimbi atandika luddukako mpola mpola kati ye olw'okuba asobola oteekamu buli ekyetaagisa what is for the everything ateekamu ku supiidi olulwe ne luyita everywhere kati abawulira ye ne bamukubira enduulu ne bagamba ono ye nannyini kyo kumbe omubbi gwe bali okupulayizinga buli muki bw'owulira mu mbeera ng'eno era lwaki tomuwaabira I am feeling so painful like ebbanga lyemazeewo okulaba kubanga omanyi munaku munno wakubba oba upcoming munno osobola okugamba yabadde anoonya kiddako naye kati gravity kikyatalina ng'ogyeko amaddu n'omululu oguli mu ndongo ne mu Uganda okutwaliza awamu gravity alina hits nyingi alina ebyobugagga bingi naye akulaga ku byobugagga byalina wakiri abbayo n'ebyomulalu gwe yayita omulalu nabyo abigatte ku byalina kiri bayibuli oba yakiwandikako negamba omwavu n'akatono kalina kali mugibwako kongerwe ku mugagga so okkiriza oluyimba mu lute naawe okole kyolina okukola oba there is option gyogenda okukola olaba nti gravity ajjayo oluyimba anti kakati olaba gravity ayinza okuba ekyokubba ennyimba kati kyafuuka kitundu ku ye era akyenyumiririzaamu kati nze ku lwaffe kwenjagala ategeerere nti luno yalwebbidde luno ajja tegeera nti lwe yalwebbidde kikitagenda kwebaka nze omanyi nina ekintu kya mulundi gumu buli wemmanya nti kyenwanira kyange taanu wange ne wonzita okijjukira kujjanza wadi nga nwanira ebyange
kati n'oluyimba luno nzikiriza emirundi 10 ku kinne wakyo oluyimba lwange ne King Sheebah n'abatufollowinga ku TikTok, YouTube, Facebook ne baba nti batono batya tebenkana aba Gravity na Mudra kuba kati Gravity era yabala nti wensika Mudra ne mugattamu tusobola okugattagatta speed ne tukuba kivibe kino ne kiyitawo mangu bano ne tubaleka emabega okategeera era kyeyabala weyita mukunja atasera omusajja ogenda mukolera ki kuba toli mulogo bwe watugamba oba ologamuuko anti nkugambye sigenda kukkiriza byange kutwalibwa nze nalowoozezaamu olutanduleke njiyo ebirala nene nkugambye kali nti omubbi bw'aba akyaliwo newooleeta ebirala kati nina kulwanirira kino kyabbye Mudra y'omu ku basajja abasinga eggaali ne Gravity y'omu ku basajja abasinga ekikuju kikyogenda okubakola kati ono anyumya ggaali nze eggaali nze nalumba mu mundu nga sirina mperekedde kati onyumya bali abagenda nga babawerekedde omunafu gwe bawerekera kati onyumya gwe bawerekera oleka yewerekera biki byogezaako okwogera ttaano ne Gravity akimanyi ate nze muyimbi nze dogo mu ghetto omu ku babadde basinga owa Gravity oyo respected boy ebbanga lyonna have you ever listening for wali ompuliddeko nga njogera ku Gravity ekintu kyonna ttaano kyogamba byakola ebimu binyumira nenze just neeberera eno ne tukuba ebidongo byaffe fiiti era Gravity yatwogerako yavuddeyo n'alumba principal era abantu bagenda kugamba busaabala wagwana kimanyi oli ku diversion principal yakutumye principal aba wakutumira tayinza tuma nze temumusa nnyo ddala yanditumyani okategedde tumulekeremu akobwa principal okategedde era singa yabadde wakuntuma yadde asobola okuntuma ewalala so Gravity omwabubaka ki ayina kyamaliriza point eryetya sikitegedde singa principal yabadde wakutuma yabadde era alina gwasobola otuma oba nantuma ew'omulala natantuma wa Gravity kati ekya Gravity okugenda ewa Bobi Wine ekyo kikulaga nti Bobi Wine ng'omuntu afuuse mulimu mu ggwanga what am I for the mean nti busobola n'okukya ku maki ebyokola byonna nebikubula n'olaba ng'ozikidde tolina kyozaako n'olumba principal olw'okuba principal Bobi Wine afuuse mulimu source of income to everyone yeetaaga kugatta ku GDP ya ggwanga ebiyingiza kuba tubaddeko n'agriculture entertainment kati balina okugattawo parliament egatteko Bobi Wine kubanga kati aliisa bangi nti buli agezaako okuba nti byazaako bimubuze kati Gravity yabbye oluyimba bwe yayita omulalu era kitegeeza yabbye ebintu by'abalalu kati we yalabye nga nakyo kyennyini ayagala okiyisaawo kati anoonya kyabuzaabuza n'agamba kati kanumbemu ne principal kubanga bw'okeera ku makya n'okwata seminti n'ogamba moto tebusaabala principal ku ttaka eddene lyalina atuzimbireko eddwaliro gw'oyagala gamba mu Uganda Bobi Wine yazimba amalwaliro Bobi Wine yafuuka gavumenti gutala nti Gravity kati Gravity ne King Sheebah kayate King Sheebah era ntwadde nga banteeka ku pressure mukunja omwana King Sheebah oyo mugire mutwale buli bamulaba nga atabuseemuko mutwale butabika mutwale kati ate Gravity atali wala nnyo singa atono wogamba Bobi Wine nti tuzimbe eddwaliro nkuwadde ne seminti lwaki seminti teyamututte ewa Museveni kubanga Museveni yakulira gavumenti eriko this is not for the politics naye kyemmanyi yekituufu bw'oba oyagala eddwaliro lizimbwe ntolabe gavumenti anti yensonga gyawa Kyagulanyi agamba nnyo gavumenti nti terikoze malwaliro ng'ate alina ettaka eddene alibawe bo balirwedde okusonda akasente nawulidde nti Eddie Kenzo yamusapootinze era naye ajja sonda kyogamba Kyagulanyi yasinga ku bantu abalina ettaka mu Uganda Kyagulanyi yasinga ettaka gw'omanyi abantu abalina ettaka ng'oli yagenda n'asenda ekyalo Kiramba n'abagobako nga lirye lwaki Gravity sigi yatutte seminti Gravity ye mwenyini alina ettaka alina n'ennyumba mansioni ekoma mu ekoma eyo agifiise lwaki ye tagikwata nga ye walumirirwa bwe yalumiriddwa abantu b'ebusaabala abakazi bagamba nti bagenda otuuka ekiruddu nga bagenza okuzaala bamu batuuka bafudde lwaki ennyumba ye tagisacrificinga kubanga a good reader is for the exemplary alina okubeera ekyokulabirako nga tonnalagira Bobi Wine nti kamuwe seminti nze ndaba seminti yadde teyeetagisa kwata ennyumba yo gwe nga mwoyo gwa ggwanga giweeyo efuuke eddwaliro
then womala okugiwaayo kuba kakati omuntu olina emmotoka gyavuga ogimanyi obugagga bwalina obumanyi naye ate n'ogamba Kyagulanyi yaba akwata aweeyo ng'ate naye alina kati Gravity yakutte obusawo bwa sementi buli bumeka obusawo bubiri ye 662,000 n'amafuta ge yavuze mu kimotoka kye yapangisizza kitegeeza yakozesezza 9,000 ku bugagga bwalina ate ng'abujje mu Bannayuganda kitegeeza ate Gravity mubi nnyo asinga ne Bobi Wine gwatunuulidde essaawa eno okategedde ye mubi nnyo asinga n'oli kwata beera example okwate ku ebyo byolina ate kyewuunyisa nnyo Gravity ebbanga lyonna abaddewo nga bamulabira mu kifaananyi ky'abalenzi ba ghetto era amaanyi gonna n'alaga agajje mu bantu n'akasente kakuŋŋaanya n'agamba mutwalo mujje Erugogo mu mpagire omutwalo ogwo ogusinga kizibu otuuka Erugogo n'osangayo aba Range Rover n'ebivulu Gravity to be for the real ebivulu Gravity ebyakuba bisinga mu baana ba ghetto kati bw'obanga ate principal gw'omanyi nti nno alwanirira omwana wa ghetto ate wovaayo n'ovuluga ate principal ekituufu kitegeeza Gravity ye bimuweddeko